Ojikwata ko boti mazige yuwa nofuna kaserezigo zabala ziri zenonya bitona abange bambi mwaguwe yonaje mwabikweka nsaba mubijeyo ebyazimbanga mayute mwasa wendi nja kubikuba kuba amaziga yuwe zenonya bitona abange bambi mwaguwe saba mubijeyo yonaje mwabikweka nsaba mubijeyo ebyazimbanga mayute mwasa wendi nja kubikuba kuba amaziga yuwe mwana muwola nojibya wera naye onodizaye wekitone yamusingako bino nabye birawange budde bwakiro nadisi yasoke munga netegereza nayo kubiri nevayo konze kandabe nefune kiyongobero zabaraziri ojikwata ko boti mazige yuwa nefuna kaserezigo zabaraziri kasaba bakyakebera mwetegereze bine bituli byemese byo bibuzabuza olokubira yingira ke bituli bina soko imirize mosquito soko imirize bayimiriza dda oyimiriza copycats okukopa okwekika ekyawaggulu ennyo munsi y'enembera byange ensimu ku nsonga lwaki tuwa abaana bano tuba twagala originality si kukwata luyimba lwa muntu lwe yayimba edda n'olwongeramu ebigambo nga bina bisatu ate nga lwe lumu lwennyini mweyayita naye mwoyise ebigambo n'obikwata n'oyongeramu ekyo nga bisatu bina bitaano n'oleeta munsi y'enembera byange nga sinakirrealizinga omwana yaliko mu nembera byange oli asoose n'atulaba nengaeni mutwe gange nga n'oluyimba luno ndumanyi omwana omulenzi yaluyitamu mu ndoza yali 2017 nange gye nali e Germany ngamba naye nga ninga yalulawako live Mudabanda bweyegana. Tufu baluyimbako naye sax. Ibigambo byennyimbe sio bibiyayimba. Naye nga baluyita. Kati awo tuwatu naje tugamba. Tuwale tujaje tugamba okujja kugamba nti disqualified. No copycats. No copying aliyeyo yenango bado subya ndogenda kopa. Empaka naziwandukamu. Bwatyo. Bwana yigo kuyiye ebibye. Anadda. Ne tugende wa mwana mulenzi. Mwana mulenzi omulala. Tugaba mu kisagumuko kale tubera bano munafu tulabye kono. Muri banji. Ayite ne wano. Wano. Ita wano. Bas, ita bot. Gendo jiro chayiya. Kana nabali Facebook bakola ngo ofuluma. Yo ya fuluma oyo. Yo mukopi. Sijolaba. Nagenda. Aha. Bye. Netuda ku mwana mulenzani. Muzambule etamulimba. Tetwala bibulaya manyibaso. Bitwala bibulaya. Kale bwetulukuwa olusobola dwawula. Yes. Olole nkugamba Machele yo mwana wacu. Teroize ko kigambo. Kala kaimba bakaisa chive Ulaya. Bakaisa bitwala be Ulaya. Ama ni basudde. Bananga tamugamba tuli bakambwe nnyo. Waliwo tuli bakambwe nnyo. Bananga tukana tuli bakambwe nnyo. Naye abantu nga we bati batuka nga afiriza banne chance. Kyambadde agambye nga tumuwonye. Okiraba kwa tufiriza afiriza banne chance. Kakati ye nga yatasobola kuyiya aje ayose mu nyimba zabala ngata abayiya we bali abasobola okuyiya ebyabwe mumulondere awo nga atali kubikopi kale tugende sebo simanyi makoviko jukira mbwe batunyumiza ebifeekala olulala twali kilabu Afronica ne batunyumiza nze kyemmanyi kyajjukira kakiredde kuyeeya bitandika ng'asaaga ng'anyumya olugendo engeri gye lwali okunyuma batambulira mu baasi naye yo ku kkubo tebabatimba ebimuli bwe batuuka eri ku kizinga amazima abantu baayo babatimbira ebitaala babakubira nnyo enduulu ng'oyinza okugamba nti kabaka yatuuse naye ndibati ebo yanyumiza kyeyalabayo switi pepisi bwe yakola ekyamagero tambulira ku mazzi ng'akirako matwembata
Sweet Pepsi bamupima eri obuzito ng'oyawe wukasingana amazzi zitowa oyo bigiji yasasamazanya abantu bwe yagenda amazimbu ng'agenzo naaba laba yekinoso kyamuluma ye ku kisambi olwo nakuba enduulu zasombola nnyo abantu nanyini vako yavaayo yeewuunya yagenda ogenda ng'emyaka gikyali mito yagenda ovaayo ng'emyaka si babiri anti bafite pati yali ku kizinga amazima dokita bitundu ye musajja bambi omuzira enyaga omukawa neno n'omusezi wakuwona okumulya yadduka mutanuulu kyokka ku kizinga ye yebbika mu mazzi amazima anakonda mwenna mwamumanya tulike ffe tutambuze emirambo yayimba tulike eri ku kizinga amazima era emirambo eyo ku mazzi gyateevuunya nanyini waka yagenda yeepanka okulya empuuta ennamba agimalewo bamuwa empuuta ffenna twewuunya nanyini waka ku mpuuta yalyako nnuuni bannange kuluulisa agenda naye ku luno teeka nabuteeka ogenda si lwakuba bagenda bagagga nnyo naye kalangala wabeerayo gw'okuseka enneeyisa y'ekizinga yanjawulo abantu bayogambye beesiba tawulo tubeera mu binu ffe ne tujoginga ne tujoga obulamu okugambye munnange buli woyita ne bakukinanga misita muzambulinga wabala nnyo etumbwe tyeri yakuula evuganya yamaayi amazima oyo guli muli eri yeserebu asinga Mwana mulazimu Mr. Mzambuli agamba lunaku lwennyini olwa idoling lwaliko agambye nti nno olunaku lwa idoling jukira twagamba nti weekend yasooka eya apple tugenda mujjamu omuliro tuliko idoling era ng'ebizinga gyonna 9 ku buli 100 gitunudde kalangala yakuwadde experience nti tesi nti oba olina okubeera ne sente nnyingi sente ne bweba tolina nnyingi kiri nti olina okuwumulamu olina okwagala kwe kusinga okupushinga okitegeera namenyamenyawo ku baana bigigisamanya nti ekinoso kyamuluma kiro zagundize mbadde sagigun naye yanga era oba obulaba asobola ofloatinga Sweet Pepsi omusuula ku mazzi n'afloatinga n'atabbira weyiti aba agijjeewo babuzako ba legends banaimbira byange mwena abaana guli muli ganja smoka abaana muli bayitirivu nnyo president katika nsonzi muli bayitirivu nnyo mwe bali kwagira nsi enaimbira byange Mr. Mzambuli abadde mulungi nno akayimba akasombye mu mpolampola ate ne kakwatayo ne tugenda ewa Muzawula Paulo Tabutabu mpozi gundi agambe kwali nnyo Robert Kyambadde South Africa kwali nnyo Robert tukubuuzako mwana wattu bana balwaki atendereza bukambu bwaffe obukambe bw'abagyagi nalunkuuma naye kwali nnyo mwana mulenzi Muzambuli alo I put in a finger definitely I put in a finger Engineer Ronald Mugomba Lwasa Muzambuli akaddemu Muzambuli bobanga tokyajjukira kye wayimbye bokugweredde bokukeredde so bano basooke bayimbe bano nga basooke bayimbe akayimba okadde mu buti bano bagwayo ng'omaze okukakkana okay oyita mu luyimba ki Mary Butter Ndugudde Mary Butter Wazima ye mamani Mary Butter ye mamani Mary Butter ye mama Mira omwana we ye Mira ndabirwamu wa Miraji Mira ndabirwamu kale akayimba tukakuwa okasobola okawula muzine wazo akayimba Ndugudde okuva mu Ribata mwana mulenzi mwagenda okubeera mpozi ng'ayita atubuulire oba ayina yasobola oddugula kubanga ayinza okugamba nti alugudde ng'ate yetasobodde eddugula ne tugenda mwana mulenzi tabu yenzaliwo abakyala gwe banoonya yenzalina transforma gye bawenja kali mu sitayiro bindeeze neyambudde abalina ennyonta manguwe my woman style batannawa kava ku kyejo neyambudde abalina ennyonta manguwe my woman style batannawa kava ku kyejo kiriya jagala omanye nze kafulwa tabaala mukwano gwange we Somalia tava muleeba
njagala omanye navaye wakojja nakuza munandi guli gusinga ne kawanda bu yaman tugende wange kutambule nkumala amaanyi kabina kolina kampana amaanyi kamageini nkutogamala kwata ku transformer heheya bampita tabutabu ku butiiti mukubutakula nkira kakongola kasoli tulisa popukoni ku sijiri kati n'abakazi nabo mbatadde ku ntoli funya mugongo mbasambagaza mazzi ne bafukumula ngasuwa ku mabaati ng'ekiwato bwe nkibeeyusa ngenda kubatambula malemba kiisinge abakazi kati mbakwanye nnyo kubanga effumu lye nina lifumita nnyo sasira bataba neepikira naye nga tebamanyi nti nina n'enziku heya neeyambudde abalina ennyonta mwanguwe my woman style watannawa kava ku kyejo neeyambudde abalina ennyonta mwanguwe my woman style watannawa kava ku kyejo kiriya kati laba dansi kikutte faya laba byayipyeri waggulu kaguta ne bobi balina mane basabe bajja kuwa kamuwizimane zenja zirya taata ekiwato kiriya era noonya njagala nampa kukeya kamugalode mbeera kunniya ng'oyagala okulya ku byange gula ku bbiya ng'oyagala okumanya kyendisembezesaniya manya nti mu basajja yenza alina spiya yo amunoti manifia fire agambye akoze ki yeyambudde tukunamira bukunamizi bwe mulimu buli yeyambula yabeera akunamye abakoze ati nedda nnyabo kati ekigambo kyokozesa kikyuse kubeera ojja kwesanga nga n'oli agamba nti ayambadde kamini abeera akunamye ayambadde mini aba yeyambudde aba ayambadde okitaddeko bulungi nti ayambadde mini nanti oli ajja kugamba akunamye kitegeeza bw'osanga n'omusazi ajja kugamba nabadde nfiiringa just kukawewo tebuti weyambulira netugenda omwana mulenzi aliza bibye oyita mukayimba ki nkwagalira ddala David Lutalo kasubire nti oluyimba olwo ogenda duyimba bulungi kubanga luyina likodi ennungi wano tugende David Lutalo akayimba keeko kenyini wangi ya keeko kale musajja simutegeera alimu olujento lungi nnyo olakubaza asimudde akateyo kwendi nnyo kale sente zaletebwa yani ezo zituyanye entakera ezo zimpalanye nnyo abangi benkola nabejjadu lisuse kati ng'oli omulogo w'ekindi yandogatta naye sigenda ŋŋamba onookikola otya nga nzifuja enze simbi sente kutuuya napampa nateweekubya bucwiri kati ŋŋumya ggwe sebo kamada tokolwa simatoyi buli fuutifu bw'ogibale weziba z'ofuna zigwire enze nfuba nnyo zinoonye sente bwe zimbula nkaabira ddala kyenva nfuba n'enjiya sente nze bwe zimbula nkaabira ddala naawe w'en'omulamu kasana nga teweebaka ozaagalira ddala nawe nawe ozaagalira ddala nze ndiba mukozi mpaka siripondoka mpoza okufa era nsaba w'en'omulamu kasana nga gwe teweebaka nkigumiza nnyo munnange wenakyazinoonya wano ng'oli mwavu bakuboola ne bamazale bakubazalawo kati nze mbeera nze bwe ntyo nga sirina kasente mba ng'omulaluboyi tufube nnyo mikwano tuyige kasente tuli oluvimbo ku sente nze sisaamu kyejo kuba nzinoonya zikola nsasula era nzireeta nga
nga gwe wano enfuba nnyo nzinoonye sente n'entuuya nanzagalira ddala kyenva nfuba n'enjiya ku sente sesaasira zagalira ddala naawe wenna omulamu kansana nga teweebako zagalira ddala nawe nawe ozagalira ddala yagala okunzitapana nafuuka muloge ku mali nze n'obulamu mbwagala toba buligo yafuuka mulogo naye omuntu agamba ekintu ekituufu naye omukkiriza baga nti gundi nno nze ndi mulogo tonzanyirako wadde waliwo n'abatiisizatiisiza mu nze gomanyi gye nava navuka kiira nze navuka lwera oba abe nakasongola nawe oli mulogo nawe oli mulogo owolwawo ne bosima toyi twagala baweerezako akayimba ako mwenna abasimi ba toyi bambi mwebale nnyo ekisinga okuluma nti ogisima n'obeera wansi eyo n'otuuka wansi w'ensi noba nga wakavayo zonna zonna zosimidde liyana n'azinona omulundi ogu gumu nga tazisaasidde nako nga zigenze ku nviiri zokka nga nakugamba nti kakati no munnanga ate kati akagatto ng'olina okusimayo ekukka wansi w'ensi eyo ebinnya bya mirundi emeka ng'ena ze toyize ennya abasima toyi basimira sente meka baba nti bapima futi futi just nina experience ku bantu be mbadde nzikozesanga kubanga nze nikwata contract futi eba ya 5 buli futi eba ya 5 kubanga njagala futi 10 kubisaamu ogambye otya mukyalo futi ya 15 kati abe nedda sokoleke dda ku muzindalo anange kati embozi tuli bya toyi jawo ku muzindalo kubanga tuddemu ogambye toyi mukyalo ya meka futi toyi mukyalo ya 15 ate Kampala ya mutwalo wakasima toyi meka kirabika mpezezaayo nga 8 toyi eri nnomu eba yenkanawo buwanvu 40 40 gajjulira mu bbanga ki buli kanaku osobola osimayo 10 zinaku 4 ŋŋamba kati omaze ogisima abagikozesa abagigendamu erina kujjulira bbanga ki kisobola otwalira ddala emyaka miyitirivu kubanga sula kanguulireko waliyo famire nga balina embuto ezikaluba ng'amala ewiiki nga tagenze okiraba ng'olubuto nga bo famire embuto ezikola ki zikaluba baliza n'okubanga balya kikomano baga tukekereza toyi muleke kudiibuda toyi eŋŋano ne balya mpitirivu kakati ate wabayo famire nga ziyita baaba nga ziyita olunaku agendayo emeka 3 nomali yabalabanga kikiri nomo lwatagenzeyo gwa 3 agamba ndi mulwadde adduka n'agula ne kakerenda ku kiriniki musawo ndabika ndi mulwadde nti kiki ndudde ogendako mu kaabuyonjo omaze ebbanga ki nakomyeko saawa 8 atuvuddewo eri omwana omulenzi asembayo gwanisebo bampise Machete omuzindalo ng'oguwanise waggulu yalanyeewanise jeff abuuza naye liyana nga sikulaba kakodyo kyetwagala wendi ndi muzimu leero tyenda ogamba bimba ki ngenda kubiyita mu luyimba baluyita akamasu lwa Ssebbo wa Mugonza gwani Machete Machete ayita mulimba akamasu Ssebbo wa Mugonza olwo luyimba mpozi twagala tuweereza ali mubiru Friday nights Akamasu
kati omuntu bw'atuula ewaka nga awuliriza olwo luyimba omuntu bw'atuula ewaka nga awuliriza olwo luyimba lulina sitole ennungi okuba sente eziringa ebikola abayogala sente simanyi bubeera abatakisi basobera abateeka akabindo iyako ngule yange nawo nebisooto kale akamasu ali ku simu yange togikuba giviireko ddala kubanga ndi bize otegede mwana mulenze Machete Wanjise. akayimbo kaiko Kekosebo. tugende kati Tugende. Bannayuganda batamye ye kati nkoze ntya n'obusungu balina bungi bujjuza ekisenge kalulu kalunoze mpulira nakidde n'emyaka gye mmaze mingi betamudda wama ono weekasanga timbo zimbadde musobola olumulaga sente ekintu nga kivaako ono weekamwokyaza omuyaye gwe natidde seba otayagala sente oba eyakula atya mwatu watambula zimba banasine bayimba olwo gye ntudde ewange omutima neegutujja amagezi nina amangi sigwa ku mulembe masasi genyineko eyo gajjuza ekidomola ngenda kuteekamu abiri omuyaye nze mulyewo n'emyaka gye nina mingi ze ntidde okuswala mazima omwana omuto bw'ati ansuuza ty omugati sebo wekamu kyagwe ku luno olugenda iye kati nkoze ntya zino omuyaye namutidde mwamiza omukyala munnange nziza okulabula munnange oyo omuyaye watulira bwe tuti nze nange nzira ku saidi ani ayita mu Kampala wano nga takyali first lady iba nasa obusungu walina bungi mbati okunkyomera munnange listen kidifiri kyenaloze pulira natidde kyandiyite kyamazima ateze nendogwamu yokiyita injini yoba kati musangawa oyo akalula okukaba yali muzibu nnyo nga ne bwembere wange nebasempumudde muze mbeera kushiwa ddi lumanyi kati mpiseewo nze nayo no namutidde yandiyite owamazima ateze nendogwamu yebino wabitegedde muzeyika yihula amayinja bagatutte 201 mwali bazibu nnyo akantu nenkabeera zinembalyawo banansi batabuuka nange nenkityamu nendowooza ti kabikusenyiza okugenda 206 bali bazibu nnyo owekasanga tiyayola nange nenkityamu agayaye gasuliya kuka nakawedde nti no gabonga nange era nange nenjagagala kumbe gagala sente nange negagwamu kulunono gankyayeye kati nkoze ntya obwongo obwonesibye nzeye kati nkoze ntya emirimu nasoma mpawo wadde nogomo okulunda kwenakuguka nako natidde ebigere byazimba binoma okuzama ekiwolata kintu gyakiringa akavunza kikofiira kimenya Stagal Bobby Wine die hardy. ensi neyimbira byange Machete mwana mulenzi bwati bwayise mu kayimba akamasu naye ebintu bino Liana kituufu osobola okubeera ng'olina mukyalawo ne bakuba akalulu n'akyuka ate bino tubirabye bingi nnyo abakyala nga tebasobodde kulonda babba baabwe Chief Esbet Nadawula abuziza nti oyo ayimbye ku ttooyo avaawa kubanga oyimbyeko mu Kamada Kamada yasima ttooyi naganje waffe naffe Kamada yasima ttooyi seetanazigo kati kale bakamada tubatumiddeko nnyo mujje bala emirimu egyo nga tetuneeyongerayo waliwo alina okuddamu oluyimba walwaina okuddamu oluyimba naye nga abaana balenzi bano jukira nti bano ffeffe tubasala batusala bano bantu bebabasala sikyo bano bammwe ffe tuli ku baana bawala olunaku olwaleero jukira nti babadde mukaaga omu tumugjeeko lwa nsonga zakukoppa kakati gwaliwo ku lunaku olwa Mande ng'oteekateeka naawe okoppa munnange weetereze kale tugamba eyewangulidde esatu gye okuva engineer Ronald Mugomba Rasa namusaba addemu akayimba era kamera wetunudde tukusaba sebo yimirire waliwo mpoza bali ku Facebook live bagamba balonda batya kati gwe ayagala okulonda ku baana balenzi bano eno nkukati gwe abadde alinya bakubandira bide lidusewo ligenze Stagal wabo bwana agamba mbusi maya ayagala okulonda
ayagala okulonda mukwano gwaffe tukozesa omukutu ogwa WhatsApp ku noti 787955553 oba SMS ku noti 787427738 osobola okuba nga ate werondera aniko abo abaana akusingidde. Jjukira nti tulina abaana abalenzi Dragonike Katoka wesa agambye mbw ayimbye akamasu muwadde emitwalo 5 ankubireko nze Kato Kaweesa ayimbye akamasu namba ekala agitaddewo waneno kansubye nti si mufere omanyi bino ebintu nayo namba gisonde nedda kanjirabe yino kanjirabe awo nga tennagenda iyo gijjeyo iyo wajireba yani agamba ye Kato Kaweesa ebwayisa ayimbye agamba nti omwana ayimbye ng'ayita mu luyimba olwakamasu lwamugonza amwadde emitwalo 5 nasinzidde bwayisa mugambe amukubireko kale kakati tukubuzaako so obalo kyasomera WhatsApp number nyabo mukulu hama etaki Istanbul tukubuzaako WhatsApp number kwa ite ino 787 oba no 787 wonna yeso sebade ya WhatsApp endala ya SMS osobola okulonderawo nogamba nti gwe kubaana abalenzi abayimbye Dragon Cam Mr. Mzambuli tabu omwana omulenzi alizabibye wamu ne mwana mulenzi Machete kwabo bonna ani akusi Mr. Mzambuli, because of the request of the Lord Mayor, akayimba agenda kaddamu era buterevu musulire. Mpozi kale kayimba ki? Detwala bibula amani basi. Ne yazizanyo engineer Ronald Bwasa. Kankadde. Kale wetu ntugenda ali mwana mulenzi Muzambuli mwana alina erinnya waneeno tajjaddi salako n'ogamba nti ojja kuvaawo mirembe tugende simanyi makovi kojjukira bwe batunyumiza ebifo ekalangala olulala twali kirabu Afronica ne batunyumiza nze kyemmanyi okyajjukira kakiredde ku yeeya bitandika ng'asaaga ng'anyumya olugendo engeri gye lwali okunyuma batambulira mu baasi naye yo kukubo nti babatimba ebimuli bwe batuuka eri ku kizinga amazima abantu baayo babatimbira ebitaala babakubira nnyo enduulu ng'oyinza okugamba nti kabaka yatuuse blind but ebo yanyumiza kyeyalabayo Sweet Pepsi bwe yakola ekyamagero otambulira ku mazzi ng'akirako matwe mbaata Sweet Pepsi bamupimeyo obuzito ng'oli awewuka singa n'amazzi ozitowa oyo bigiji yasasamaza nnyo abantu bwe yagenda amazzi mbunga agenzo naaba laba yakinoso kyamuluma ye ku kisambi olwo nakuba enduulu zasomboola nnyo abantu nanyini bako yavaayo yeewuunya yagenda ogenda ng'emyaka gikyali mito yagenda ovaayo ng'emyaka asiba 2 anti bafite pate yali ku kizinga amazima dokita bitundu ye musajja bambi omuzira eyagomoka waneeno n'omusezi okuwona okumulya yeddika mutanuulu kyokka ku kizinga ate yadduka mu mazzi amazima anakonda mwenna mwamumanya tulika ffe tutambuze emirambo yayimba tulika eri ku kizinga amazima era emirambo eyo ku mazzi gyateevunya nanyini waka yagenda yepanka okulya empuuta enamba agimalewo bamuwa empuuta ffenna twewuunya nanyini waka ku mpuuta yalyako nuuni bannange kululisa agenda naye ku luno teekwa n'abuteekwa okgenda si lwakuba bagenda bagagga nnyo naye kalangala wabeerayo gw'okusoma enneeyisa y'ebizinga yanjawulo abantu bayogambye besiba ttawulo tubeera mu binu ffe ne tubobinga ne tujoga obulamu nkugambye munnange buli wayita ne bakukinanga Mr. Muzambuli nga wabalanye entumbwe tyeri yagejevuganya yamaayi amazima oyo guli muli eri yesere bwasinga anywa omwenge okugumalayo mu bbaala Okay, mukwano oyo bw'ati omwana omulenzi
Mr. Mzambuli kyekyo byabadde akokandoza mubiwulidde bulungi nnyo abaana bano tugenda kubasibula naye nga gwe wena ayagala okututuukirira abali ku Facebook okwogera naffe through WhatsApp enamba njiddamu eri nooti 787 bagambye nti ogidduka nnyo njidduka nnyo gigende mpola mpola nooti eri 077 9 5 WhatsApp number eri 077 9 5 oba SMS eri noti 787 4 7 kakati waliwo omukulu genda byokuba mita Mugisha Patrick Mugisha Patrick ngavudde Mityana Mugisha Patrick tucontactinge ku noti 787 sindika message enamba ya WhatsApp tugenda kubanga tetukutuusako obaka bonna bwetaaga okumanya yes abaana balenzi nabo bati tubatadde kakati tugenda mukwesalira byaffe kutulabe ate kiki ekigenda mu maaso kubadde gwa kweyimbira bibyo ogukoze katya wawawo